Welcome on my YouTube channel Shida Cruise. Alright, tuze twagala tumanye omwami ono alina kampani etaki. Twagala tunyonyole kampani eno yagitandika atya yayita wabya obunyomero bonna twagala butunyonyole sebo amanyago. Jonathan, the CEO at Cargo. Okay. Tusanyisa okulaba ku show yaffe eya Shida Cruise. Sebo twagala otunyonyole. Oyina kampani etaki. Kampani eno wafuna otya idea ey'okugigulawo nga oli Munnayuganda ate mu nsi etali yiyo. Kati nze nzijja okugula kampani. Aina customer ngakyakola wali nkola nga na customer ngajja ngamba Nathan tukoze tutya ebintu byange mazeewo omwaka gumu tukoze tukusolvinga ekizibu kino. Oba yalaguze ebintu n'addayo Kampala n'ebimala omwaka gumu nga tebabire bibalenganga. Naho ngamba waki tukola tutandika kintu kino tukikole wetu tiwe mbuliriramu okubanga bantu bangi abadde n'ebizibu yaki eby'okusindika emaali Kampala nga bajja bagula naye omuntu okusindika ng'aguze maybe kapisi kamu n'asobola akasindika n'adda waki tetutandika kintu ekyo nange ne nkirowoozaamu after 1 year neva ku mulimu nenzigulawo that Cargo. Wali okola mulimu ki? Normally nikola ni engineer civil engineer doing projects. Naye nga of course ng'obimanyi twakolinga nkolera muntu. With time na ulafuna idea okugulawo Cargo ngamba maybe otandika okusindika ebintu Kampala oba customer gye bali amuntu bamanyi nansi eno tebamanyi bakolawo ngamba tutandike kintu sokola better outcome like so tukola set. Kati awo nogulawo wali okolera bataki wali okolera Bannayuganda? Naye kolera bataki twali consulting companies nali nkolera. Kati wagulawo otya bwatuuka nolowooza nogamba njagala kugulawo kampani watandikirawa? Kati unachirowooza nziguddewo ntya kampani ekisooka nesooka kuddayo Kampala nesooka nensurvey nga tukoze tutya kufuna customer nenkomawo nefunayo customer omu oyo weyajja yagula furniture mu bungi furniture yagula mu bungi that's what helped me okutuuka wendi yagula netutushipping ebintu bye eyali first consignment yaffe netandikira. Kati kampuni yo eri registered oba teri? Kampani yaffe twagiyesainga 2017. Mwayita mu mitendera ki? Which steps exactly? Of course nga buli kintu ekitandika kiba kizibuzibu naye nga waliwo ofuna accountant omala okufuna accountant ne mwogera of course buli kimu kiriraninga ku sente nagamba ososola sente zino west webanga oba obimanaginga ng'oteekayo ku sente nga kampani etambula. Kati bizibu ki byofunye mu kampani yo ey'okusuubuza emigugu? Kale ebizibu etusinga okufuna nnyo actually kutambuza emigugu ebizibu etusinza okufuna mu business eno engeri ebintu gye bitambulamu ate buli almost mwezi prices zigenda waggulu ate nga customer tosobola mukwaki munyonyola gundi customs e Kampala nabo prices zigenda waggulu emisolo wano ennyonyi ekutwalira naye zigenda waggulu ogenda okusizikana ogamba customer nga yekyaka naye nga literally customs ez'e Kampala prices zigenda almost every month. Obera ngo bakubira so ngamba prices zemisolo zikyuse tunasosa sente weziti natoda customer abataga ategera nogeza ku munyonyo ati wechiti naba yagala kufuna miguje ku budde ate nga nsude sente eti ebizibe okufacinga mu business. Kati business y'emigugu eno oyina ekyamanyi ky'ojenyumiririza mukyoyinza ogamba omulabi waffe nti mbutuufu kino nkifunyemu mu migugu gino era nkifunyemu eno kampani? Well, ekibuuzo si kyangu kyakuddamu naye nga weyo mu kampani tukozeemu sente. Mukozeemu sente muziridde? Zozo nga sente tuzikoze because tusindika ebintu almost 3 times a weekly basis. Ozindisa 3 times a weekly basis at least outcomes mweziri at least minimum of at least ngokoze ekibinyonyonyo wati obaako $10,000 ngokoze wa cost obaako ne sente ekitegeeza bwetuvaano ogenda kumpa ku sente. Kakati tunyonyole oba nyonyole omulabi wa Shida Cruise nti ebintu bino byanyonyi bya ku mazzi bbanga kiri ebitwala ku nyonyi n'ebbanga kiri ebitwala ku mazzi? Kati ku nyonyi mu ntandiko yalinga bizibu nga osindika emaali of course tukozesa direct flight ebeetuukala mu lunaku lumu naye ebizibu etufeesinga kubijjayo wali ku ntebe kati entebe oluusi mala inaku nga tutandika yamalanga n'omwezi
nga bagamba genda ku office eno genda ku office eno ng'olaberera nga bikususukako naye nga with time tufunayo ba agents abatukolera obulungi at least ennaku zino maximum 3 days tuba tukudeliveries ebintu byo ebyokunyonyi naye ku bya container at least minimum 1 month minimum 1 month egwamu ne 1 week naye at least byo bitambula every 1 month at least tunawo container etambula every after a month tunawo container etambula ng'eyita ku mazzi kati bwemba nga njagadde ebintu byange okuva ettaki paka e Kampala tugeze 20 feet sente ntono ezitandikibwako ziyinza beera nga mmeka owojuliza 20 feet nga gwe edda twali tukozanga kulukumulana naye prices buli wetwagenda mu corona prices zagenda nga zishootinga kale almost 20 feet ekutambulako nkumbi 8 ekitabangawo omulabi wa Shida Cruise osobola okufuna ebintu okuva ettaki bintu byonna omwami ono experience agina naye nga tumaliriza kampani yo eya Dat Cargo right erimu abakozi bameka kati tulina abakozi 12 ettaki tulina abakozi 2 e Kampala twaguddeho branches tulina branch Mbala tulina branch Mbale ne Kampala we tulina edduuka right now abo bakozi betulina mutoto emisolo mugisasula emisolo teswa kulugula kugisasula otasasula bakugalawo kalitwale tutusasula emisolo buli musolo tukusasula okay so ekisembayo ekidirire oba ekisembayo kizibu ki kyoterabira kyosinze kugamba ekyakutuukako mu business eno kyotasobola kwerabira like your worst experience yajja nga tugulawo nga tusindika first consignment twasindika almost one time naye nga mwalimu ensawo nga 5 as a brand kati awo natukuba fine ezitayogera kuba natukuba fine almost $4,000 nga fine twamuza ki brand. That was my worst experience. So what was your best? Nogamba nti nakola business nenchikuba nakwata ku nsimbi. What was your best? My best was definitely customer munene awo natika container 5. Atika container 5 mulundi gumu. Ate transport yange nange ne mali endala of which you shared the container nenga customer wange oyo aitaga musaso yagamba gambi nja kutuze maliyo njikiri alingire. That was my best. That was your best. Bagula yakazimbe mu Kampala eh? Sagwa zimbe ya list twagulayo ko butaka. Okay. Tumira ka bakulaba? Wataba ntumulako abantu bange bonna batulaba sawa zino. Matumiddeko. Okay. Thank you so much. That has been Nathan Negohe. How MD wa Dat Cargo. Wano ku Shida Cruise wayina okubeera ng'olaba life ya Munnayuganda kyeyo mirimu ki gy'akola asulawa abeerawo akola mirimu ki bizibu ki byasanze Bulaaya wano tovaawo subscribinga mbagala nnyo.